Karama TV kojamate bannange tulekerawo okubeera nga twonoonanga amadiini g'abantu. Akasajja ako omwami oyo gwe mulabaawo ayambadde ekkanzu anekaanekanye asinzira abasiraamu okunyuma. Oyinza okulowooza musiraamu naye nga si musiraamu. Omwami oyo baamukutte ng'abba Qur'ani ng'azijja mu muzikiti zonna. Musajja mulamu si mukuba ddalo. Anyumye bulungi era bw'omulengerera ewala oyinza okugamba Seekawuma lwate anoonya ekiwano azze tuwa ku ssente azze kubeera ng'atusomera ku dduwa. Kibi nnyo ate ng'amawulire agaliwo galaga nti omwami oyo yabba n'akagaali ku muzikiti era mu mwezi gumu ogwayita yagenda n'akola pupu mu muzikiti. Ekifaananyi ky'omwami oyo gwe mulaba mu mwezi gumu emabega yakola pupu mu muzikiti. Nabba akagaali kati ku luno yabadde anoonya Qur'ani. Ekigendererwa ky'omwami ono kiki era ofaaki? Lwaki mwonoonanga amadiini? Bintu bino twabisanga ku nsi, lwaki oba oyonoona eddiini ya munno? Noweerimbika mu kifaananyi ky'obusiraamu akulaba n'alowooza nti oli musiraamu n'oyambala nga bbo naye ng'oli mu kuvumisa ddiini ya munno. Kasajja gwe nkutaddeko ekikolimo era nsaba Katonda akuwa ekibonerezo ng'okyali mulamu ku nsi kuno. Ngaddukirawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusajja ono gwe mulaba mu kifaananyi wano akwatiddwa mu muzikiti gwa Lugonjo mu Kiwafu Ward Entebbe Division B. Azze nga bwanekaanekanye bw'ati n'ayingira omuzikiti ku ssaawa zino zennyini zenjogereramu. Tuli mu ssaawa nga 3 ez'okumakya. Omukuumi waffe abaddewo ng'amulaba naye ng'alowooza nti azze okusaala ng'abalala bonna bajja okukola ibaada. Bw'agize agenza okumulaba afuluma agenza okudda munda nga kakabada kaffe Qur'ani zonna aziyodde azitadde mu nsawo ye era ng'atambudde okumunoonyanoonyaako amangu ago pikipiki abaana ba bodaboda bagenza okulondoola w'atambulidde asangiddwa mu kitoolo ng'amaze okutuuka yeeyongerayo. Twogera kati tumuleese ku poliisi y'omu Lugonjo ekitundu mwakoledde omusango tumukwase ab'obuyinza. Ennaku etuluma eri emu nti anyumye nnyo asinga naffe abamukutte ennyambala gye yambaddemu ng'omusiraamu. Baganange mwegendereze bano abasajja be mulaba abatuttidde abantu baffe mu Uganda nga beeyita abasiraamu era ne mu bifaananyi ne balabika nga basiraamu ate we boolyawo nga n'amannya beeyita ga busiraamu. Naye tukkiriza kubanga bye ebitabo bya Mungu abye mu nju ya Mungu ate nga wakayita endowooza wiiki singa 2 oba 3 ng'era eggaali y'omusiraamu waffe ebbiddwa. Bwe tumuleese we wali lipooti bwe twagiteeka ey'akagaali kaffe akabbibwa n'atubuulira ebigenda mu maaso mu nteekateeka eno ffe katumukwasa ab'obuyinza bongere okutulambika mu nsonga eno. Naye mwegendereza abanyumye ennyo mu nsonga y'obusiraamu bayinza okuba nga si basiraamu. Akafaananyi kano nsaba yenna anaaba akakutteko akatambuze akagaziye oba oliawo kanaatuuka gy'azaalibwa era twagala yenna anaaba alabye ekifaananyi kino ng'akimanyi bulungi atubuulire obuvo n'obujjo bw'omuganda waffe ono bwafaanana oba ddala musiraamu oba mubbi bubbi aba yeerimbika mu kifaananyi ky'obusiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwani oyogeredde ovudde wa? Amaze? Sadiq Mukasa mu Entebbe Division. Basi.